kagenda kutimba enkalala z'abalonzi ku buli polling station zonna ne ku byalo byonna kutandika ennaku 25 mwezi guno gwe tulimu kutuukirira ddala ennaku 15 May. The National Voters Register gye twakola during the update ne tuwandiika abo bonna abalowozeza emyaka 18 nga tebannaba kwewandiisa ne transferring abo bonna abali baagala kutransferinga ku bifo ebipya ebyali baagala kulonderamu ne tucollectinga amanya g'abo bonna abalinako corrections ze bali baagala kukola ne tuwandiika abapya abalowozeza emyaka 18 ne tuwa abaana abaali bawandiisiddwa mu masomero nga tebalina polling station tubawa polling station kati register zino zikomyewo tugenda kuzitimba ku buli polling station zonna na ku buli byalo byonna mu Uganda yonna tutandika nnaku 25 April kutuukirira ddala nnaku 15 May. Omulimu guno guli kuki nti twagala buli munnayuganda yenna aveeyo akakase bulungi nti mu register kwali. Ekirala akakase wagenda kulondera kubanga register egenda kubeerawo wennyini polling station weeri. Ekyokusatu akakase nti ebimukwatako byonna mu register kwebiri ate nga tubuwandiise bulungi. Mu kiseera kyekimu twagala kujjamu mu register abo bonna abatasaanidde kubeera beebaliwa, abo bonna abaafa, abo bonna abaasenguka, abo bonna abali mu register eya polling station eyo oba y'omuluko ogwo gye batasaanidde kubeeramu. Those who don't belong to those parishes, those who don't belong to those villages. Nti tubeere ne register eri clean, register etalimu kintu kyonna kyetuyita display of national registers. Tugicleaning tujjemu ebyo abo bonna abatasaanidde kubeeramu. Mulimu guno mukulu nnyo kubanga eno stage yesembayo mu process y'akakiiko y'okulonda when we are constructing the national voters register to ensure that it is a credible and trustable and up-to-date national voters register. So we tuli nkubiriza abo bonna abannayuganda, nkubiriza ab'ebibiina by'obufuzi nti kino kyekiseera tumobilizinga abantu baffe tulabe nti mu register abo bonna abayewandiisa nti mu register kwe bali, abo bonna abaagala kwesimbawo kino kyekiseera kakasa bulungi ebikukwatako mu register kwe biri biteredde. Abo bonna abaagala kwenyigira either to propose or to second or to nominate or to support toyinza kukola ekintu ekyo kyonna nga mu register toliimu. So mbakubiriza muveeyo mu nnaku zino tukakase bulungi nti ebitukwatako biteredde mu register yaffe. Kiseera kyekimu register za special interest groups wekuli abalinako obulemu, abakadde, abavubuka nazo tugenda kuzitimba ku byalo byaffe. National Voters Register eri ku polling station. Registers for special interest groups zigenda kubeera ku byalo. Buli kyalo kyonna mu Uganda kigenda kubeera ne registers zino abantu abagwa mu categories ezo, abavubuka, abalinako obulemu, abakadde. Mujje mukakase nti mu register kwe muli. Singa osanga nti waliwo asaba transfer naye tebadde effective, jangu ne transfer receipt certificate gye twakuwa tukakase tuddemu tukuwandiike. Wobanga waliwo asaba transfer jangu ne transfer certificate. Oyo wenna ayinza kusanga nti mu register taliimu, jangu nakiki ekikakasa nti wali mu register. Either you have your voter locator slip eraga we wali olondera, nakyo tujja kukikolako. Tulina abakozi baffe ku mitendera gyo gyonna abagenda kubeerawo kuweereza ku mulimu guno ogw'okutimba enkalala z'abalonzi. Tunaku na weekends mwozi twalidde kutuukira ddala ku ssaawa 12 tujja kubeeraawo nga tuweereza abantu baffe bajje beekakase bulungi mu register kwe bali. During update twali kumiruka naye for display buli polling station egenda kubeera ne register yaayo, buli kyalo kigenda kubeera ne register zaakyo eza special interest groups, ate buli kyalo kirina polling station. So tugenda kubeera ku village level. Omulimu guno tugenda gutambuliza ku village level, buli omu ku kyalo kye
jangu we mulondera register bwoba mulondera mu kisaawe register ejja kubeera ku kisaawe bwoba mulondera ku trading center register ejja kubeera ku trading center bwoba mulondera ku ssomero ejja kubeera ku ssomero bwoba mulondera ku muzigiti oba ku church awo egenda kubeera twagala abantu baffe bakakase wa akabox wekajja kutuula tutuuse mu kiseera kiri ekyokulonda kino kikulu nnyo kubanga twagala abantu baffe bategeere nti ku kiseera ky'okulonda register ejja kubeera ku ssomero awo wetugenda gitimba so we are at village level omuntu atajje kusomozebwa kikwana afuna mu kulonda atajje kukebera abo waliwo abaana abanga tebazze singa waliwo ekitateredde mu register tewali kiseera kirala kyakukitereeza eno ye stage esembayo in the process of updating the national voters register eno ye stage esembayo singa kati tuba tutuuse mu nominations nti tusanga ebiri mu register tibikwatagana n'ebirala byolina gubeera musango gwo kubanga ng'akakiiko k'ebyokulonda tukuwadde ekiseera tukuwadde obudde ojje tutereeze ebikukwatako mu register ey'abalonzi